Nga 2007 omwezi ogwokutaano mwaka guno ekitongole kinira kyatandika enteekateeka ey'okuzza obuggya ndagamuntu z'Abannayuganda. Mu nteekateeka eno baali batunuulira okuzza obuggya endagamuntu eziri eyombukadde 15,800 eri abo abaalina kkaadi ezaali ziweddeko ssaako n'abo abaalina bye baali baagala okukyusa. Kati oluvannyuma lw'emyezi 5 ekitongole kitandise okugaba kkaadi eri Bannayuganda ezimaze okuddizibwa obuggya nga batandise n'abakungu mu gavumenti. Olwaleero akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssenyonyi afunye eyiye. Twali wano ebbanga eriise etuyita mu prosesi okuzza obuggya ID zaffe ababaka n'abakozi wano mu Paalamenti, era bulijjo tugamba bannange ID zetwewandiise mpya ziriwa nga tezivaayo. Ne bantegeezezza nti batandise okuzifulumya. Omwogezi w'ekitongole Osborn Mushabe atubuulidde nti kkaadi eziri eyombukadde 15 zimaze okukolebwako nga zatandise n'okugabibwa. Olwedde tuli mu kwisiyunga IDs ezo mu disitulikiti zaffe oba ku ofisi zaffe mu bitundu byammwe, naye mu kaseera katali kawala tugenda kuba nga tujja mu miruka gyammwe oba mu zooni zammwe okulaba nti buli muntu yenna asobola okuba ng'afuna ID oba density ye. Ssenyonyi akubidde Bannayuganda omulanga okujjumbira okufuna kkaadi zino singa zinaba zituuse ku miruka gyabwe. Kubanga ino ID yo ng'omutuuze nga citizen ow'eggwanga kikuyambe oleme genda wano bagambe nti ate kkaadi gy'olina nga yaggwako bano abakola trade basanga ku zibooda baleme kaluubirizibwa ng'agenze mu ggwanga eddala ne bagamba newankubadde East African Community eno kkaadi nga tulaba ate yaggwako 224. Mu kiseera kino okuwandiisa abo abaagala okuzza kkaadi zaabwe obuggya n'abatalina ku kyagenda mu maaso wabweru w'eggwanga mu mawanga nga Amerika ne Somalia.